mukomera tewagendeka netiweewalika ekirungi kya byonna nti nvuddeyo era nga neebaza amaanyi n'okusaba okungi okwabakwano bange okwa famire yange okwabaganda bange kutuli nabo mu mawulire nga mmwe okwabaloyazi bange looya beebale nnyo muganda wange kanso nalukola neyanziza nnyo neyanzeege omusango gubaliko bakansozi bayitirivu nyamutemulabe nabalaba naye nga bakoze buli kimu kyona kyonna kibadde kisoboka okulaba nti nomba mannyo g'empologoma neyanziza ddala abaganda bange abali mu mawulire awatali mmwe maybe osanga saalivuddeyo naye mulaze obumu okulaga nti n'omulimu gwaffe guno gwe tulimu tetuli ba pirates tetuli babbi tuli bakozi ba bikolobero wabula abantu abaliwo okubeera nga tuyimirira ku mazima kubanga tuweereza bannayuganda wadde ng'omulimu gwaffe gulimu challenges mpitirivu nnyo era nga zino era nga tezeewalika era siyinza kubalimba nti nno bwe mulundi ogusembyeyo ogenda mu kkomera guyinza okubeera nga gusoose n'essi gwe gusembye naye buli kimu ekibeera kijja kikuwaako entandikwa yaakyo n'engeri y'okubeera nga tukivaamu muganda wange Shalom Kaweesi simanyi ngeri gyenyinza kukwebazaamu ebigambo biyinza n'okunzigwako but nsiimidde ddala okubeera nti nogwe muntu gwe mbadde nkwatagana naye buli lunaku badde ng'ojja mu kkomera nobeera ng'osobola okunkwasaganyiza ku bantu abawabweru mu mbeera zonna Lubianli mumwebaza Ali Buken mwebaliza ddala yebalire ddala Speaker Zahara Luyulika MP to be Kampala woman MP bambi nawe nkwebaliza ddala bananga abantu bangi nyinza obutabamalaayo naye bambi kyemmanyi gye ngenda okugenda ngenda kuba ebintu mbirabira nga nkomawo n'embeera nga neebaza management y'omuyimbi Shiba Kalungi bankwata ku lunaku olwennyini lwolinayo shooyo mu ngeri y'okwagala okubeera nga bakucyankalanya obwongo naye osobola okubeera nga weekompozinga n'osigala nga abantu bawadde kye babasuubiza ate notakomaawo nobeera nga ensonga zange ozifolowinga bulungi nnyo ng'ozigoberera support yonna yonna nagyompadde badde ng'entuukako nkwano nkwebaliza ddala tusigale nga tuli bagumu kino ekitujjidde tugenda kuba tukirwana mu ngeri yonna yonna esoboka mu ngeri ey'amateeka mu ngeri eri moro mu ngeri eri diplomatic kubanga nga bwe naggambye mu kutandika tetuli bazzi ba misango tetuli babbi so ensonga zino tugenda tuzikwasaganya bulungi tubeere nga tuziggusa abasembereyo ddala ab'amawulire bo simanyi ngeri gyenyinza kubeera nga mbeebaza mwebale nnyo oluzira tewabeere kaguge mazima naye oddamu k'amaanyi nga bano bakukyalidde ku lunaku olwa mandi bankyalira ne bagoba n'okugoba abantu basaawa 5 zakupaka basaawa 10 we batuggalira munda nga bakyankyalira olwokubiri olwokusatu paka olunaku olwaleero olwokuna nga temundekeredde n'okutuuka olunaku olwaleero mbadde nva mu baasi era nga weemuli mubeere nga mukavalinga ebintu bino ng'omulimu gwaffe ffe ba Fourth Estate abasobola okuteeka abantu into accountability abakola ebintu olumu ebiyinza okuba nga tebisaana tubateeka mu layini wadde olumu bayinza okwagala okutulwana mu mbeera eno naye nga neesiga bakansozi bange ensonga gye zigenda okugenda mu maaso bagenda kubeera banwanirira bulungi mu ngeri y'amateeka ensonga zino zive mu ddiiro mama Fiina mbadde baneenkwerabidde naye banzijukizza wano bankubye akaama mukwano weebale nnyo weebalire ddala abayimbi bange katale yandikando bambi mujje ne bassaako t-shirt Frank Ntambijju bambi mwebale nnyo butatiirira abayimbi abasinga baatidde abagamba banatulaba batya ne plan ndi musibe namwe ne mugamba ye waffe salongo wamwenze